scientific election kandi badde akabonero akalaga zenganze akabonero akalaga akeyoleka nti ddala ekintu kiri ku saidi yaffe koze ebiseera ebisinga tubadde tutambuliza ebintu in scientific way. For example, Ronald Kyagulanyi bamugana okuyimba emyaka mingi ennyo naye ebibuuzo beera abadde abikolera ku kitimba zonna enkuŋŋaana tubadde tuzira ku kitimba, so already scientific way tubadde tujja tukozesa okupromotinga music waffe n'emirimu. So sawa zino bw'ovaayo n'ogamba nti akalomere scientific oba tulabanga ke kabonero akeyoleka wadde oba olowoozeza mbu tunafuyiza naye tenze ndaba ke kabonero akeyoleka nti ddala tulimu okubagezaera tusobola okulya akantu kebeera embeera kyonna gy'obaotaddemu ne bw'onookyusa n'okaza mu system endala oba scientific ne bw'onaaleta tuli ready okukyalengera nga twebalanga abawagizi twawangula dda tulinze kulayira. Akalowoozo k'abannalubaga South b'ogenda okiikirira? Akalowoozo kembawo abannalubaga mbasaba banfula eddoboozi lyabwe kubanga eddoboozi lyabwe teriboneka obubaka bungi nnyo bwe batuusa ku mubaka alyo naye nga tebutuukayo. So abavubuka bannange bazadde bange mikwano gyange basaba munzikiririzeemu mbeere eddoboozi lyammwe ngende nnwanirire omuvubuka kubanga tetulina eno olupapula lwebampadde lwengenda okuzibuuza komyawo nga nkakasiza ddala ngenda ku challenge nga mukalutwawangula tulinze kulayira kuno kulonda kibokufaya ulinga omuliro nga gwokya okalulu tokawoyofala. Ekindeese wano olwaleero oluvannyuma lw'okufuna ekirowoozo emyaka ng'enda emabega ekyokwesimba, so mu kubeera eyo mbadde nga noonyanoonya ngambe ttiimu kyeyamaanyi gye nneegattako gamba ntukize ekirooto kyange ekyo. Ekindeese olwaleero kuno nampakula okwesimbawo mu kifo kya Lubaga South nga MP nzize okutambulira ku kisinde kya People Power era nzize okugoberera amateeka n'okwesimbawo akandibadde oba nga akamyufu balondewo muntu kyasaanidde mukweteekateeka kwange era yemu enteekateeka gye ntandise kusooka kufuna ttiimu y'abantu natambula sigenda kumalako nga ndiza sitwagenda buli omu agirimu si ya muntu atya ekwata ku buli omu kinoomu. So entegeka yange kusooka kukwatagana n'abantu abalina ebirowoozo byennina nabo abali mu struggle kyekindeese wano era enteekateeka namba atya namba emu. Enteekateeka namba bbiri buli kimu nkirina ebitabo ebiri era nange ng'omuntu obuwagizi bwebuki nange omuli agenda kubuuza Kalifa ng'obadde oludde okukola ki nange kusaka buwagizi obwo nkakasize ddala abantu bange bannange amaanyi weegali tugende era abantu bange banzikiririzaamu ne baŋŋamba mwana waffe okukuza ebizibu byaffe ebituluma obumanyi tulandi waka tumukoze buli kimu tukikoze so kati ne baŋŋamba genda tukiikirire. Biki Katolubwama byatakoze byoyagala okukola? Katolubwama ekisookera ddala kyatakoze yasooka kulya ekyokubiri kyatakoze ate nga kyekisinga tewaliwo nkolagana ye ng'omukulembeze ne bakulembera tewali communication era ne bamugambako nti bakalifa bagambyeko kinaavuma ezo mbuzi ezonkukunyi so netuka nitugamba omukulembeze waffe tetulina ngeri gye tumutuusaako birowoozo anaategeera atya nti abavuka tetulina mirimu yagamba kimu mbu abavuka twekalakaasa biki kitandaba kumanya nsonga lwaki twekalakaasa. So nendabanga ensonga ezaffe nga abavubuka tazikola ki tazivudde olw'ensonga tewali communication between ye leader naffe bakolaki bakulira. Ensonga ey'okubiri abavubuka obutaba na mirimu tetulina mirimu nga nange mundadde ndi mu music ebyokweyiya mulimu gwa kwebuzaabuza tebannagufuula official ensonga lwaki tukaaba ate tewali copyright biki ensonga lwaki olaba omuyimbi wakabi nnyo erinnya lyakabi naye bwebalabalamu ku akawunti nga sente ki ekyo kiri mu system okukikyusa tulina kumala kubeera mu system ne tugamba nti etteeka lino bwegitike mwakola lino terikola naye lino copyright mwagiyisa naye nga tekola. So olina essuubi tonoyitawo mu kamyufu n'amaanyi mangi nnyo kozi ekisooka ndi muvubuka ate ffe abasinga obungi ate ndi muyimbi ate ebintu byabayimbi so kati ssaawa zino nkugamba nga terinze ndi ready okukyalennyinga yennazze mu kalulu. Abantu beebuuza bulijjo oli luddawa nga struggle egenda mu maaso? Struggle si yakweraga
struggle nagitandika okuva olunaku we nafuna ekirowoozo nti nange kanneesimbewo yensonga lwaki nezi CNN zawandiika mu Uganda nti Uganda abayimbi bayingidde politics era nawe wa TV obadde ng'otubuuza ekibuuzo lwaki abayimbi bayingidde politics bayimbi ki omuli mmwe lwaki so tuyingidde olw'embeera gye tubaddemu okunyigirizibwa okumala ebbanga eddene n'abeeyita abayivu kyo kituufu kubanga abantu bakkiririza ku balooya wedda nga looya bannange oyo looya dokita abo natubakkiririzaamu tumaze okulaba nga ne bye basomayo tugamba bakitegeera neweerabira nti lwaki ffe abantu batukkiririzaamu balaba nti Kalifa nvudde mu ghetto nga sirina kyerina siri mwana wa mugagga siba mu famire engagga naye neetuusizza okutuuka negguliro esobola okundaba so ekyo kyokka kyokka gemaanyi gwe omusingi gwensooka okugamba nti olaba nakola kiri nga ndi nzekka kati ate olukino nga nina ne ttiimu ya People Power tulowooza endongo n'agiyimiriza koze ebyobufuzi tulowooza endongo n'agiyimiriza koze ebyobufuzi endongo kiringa wolaba MP ne bamuwa minisita kitegeera so buli omwe alina omulimu gwakola okuyingira politics waliwo balooya era nabo bakiyingira lwakiyinza omuyimbi okuyingira politics gwagamba owulire buba butiitiizi nakutya maanyi gemba nnina People Power, People Power, yeah man. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda People Power, our power. Yeah man, them come Kalifa agana nakamba accident kitegeera akabonero ngatto nenga ate kati akabonero sawa kakabonero ngatto era ye Kalifa aganaga abantu gwe bamanyi kiringa wona agamba nti Kalifa ogenda mujjako ennyimba zange erenga toyange nenga bwe gambye nti ngenda nina okwegattako ate amagye amalala bannange bemanyi nti tuli ku kintu kyekimu ffenna tulina ekyetukola kikyetubuulirira so kwe kujja mu baganda bange abategeera olulimi lwentegeera olina okola buli kintu mu time ki time ntuufu nze mbadde mu struggle yange eyo buli omu abadde akimanyi mbeera kugenda ku mukutu gwange kola ebintu byange nga sirina maze kutuuka ku kitebe teba bamale kuŋŋamba nono mala kulaba nti kino ddala mutuufu tusanga kigasa abantu so abantu bonna njagala mbakakase nti Kalifa yonawomu gwe mumanyi muyimbi munnammwe muyaaye munnammwe yazze ayingire mu bintu abitereeze olaba nsobodde okweterereza ebyange nga teryankwatiddeko naate olubino kino eno okijjamu ng'omuyimbi kuba Bobi Wine ajja ng'omuyimbi oba ojja n'ebiruubirirwa ebya People Power? Nzijja n'ebiruubirirwa nzijja olw'okumala okuwulira enjiri okumala okuwulira enjiri okumala ebbanga eddene enjiri eyo nennoga nange nentuka neŋŋamba kange nendokoke ate era mu kulokoka waliwo nekibayita okwatula okitegeera so kati essaawa zinali nalokoka kati essaawa zino nenzijja okwatula tweyanza nnyo tweyanze kyembadde njagala era twawangula dda tulinze kulayira naye kaakati abantu beebuuza Kalifa lwaki essaawa zino lwazze okuyingira mu People Power kati bo balowooze mu People Power twagala onnyonnyole ku story eyo obalage n'enkintu baddemu era ekintu obadde ekyetaagisa kunnyonnyola muntu nti oba mbaddemu oba sibaddemu naye People Power eringa njiri oba eringa ddiini y'abalokole yajja nabo nga bali mu busono nnyo enjiri buli wegenda enoga abantu bangi beeyongera okukola kyokwegattako era kino nkikubuulira bangi nnyo abagenda okwegattako kitegeeza naye oli yonna time gy'aba yeegatiddeko yeebeera time entuufu so Kalifa aganaga mbadde ngayo mu swago zange naye waliwo kye bayita okwatula kati tibwemba nalokoka kati nzize kwatula era njatudde ne bagamba nzigira ku kadi ya People Power MP bagasawa ndiwo ku challenginga oyo yenna abazze oba mwana wa mugagga oba tata wange oba kojja wange oba atya nze nzize ku challenginga mu kalulu kano mbeera yonna kakati gwe nga ozze kusaidi y'abavubuka obasuubiza ki mu abavubuka mbasuubiza okukolagana wamu era ekibadde ekisinga okuntwala mu paalamenti kireme omukulembeze oli aliyo tewaliwo nkolagana wakati wa ye omukulembeze ne bakulembera
so mu mbeera eyo naaba nga tafuna birowoozo oba bubaka ng'owulira nti mubaka tafuna bubaka butuufu buva mu bantu oba buba mu bavubuka. So abavubuka bange ne mbagamba nze nziza okubeera eddoboozi lyammwe kubanga olwedde ndi muyimbi era mbadde nga ddoboozi kati nziza okubeera eddoboozi lyammwe okuwulira ebyo bye mwagala era mbituuseeyo n'eyo gye mwagala bituuse. Emabega twakulabako ng'osoma byaggwa bitya? Era nakati nkyasoma ate nga baggalawo anti okuggalawo tekitegeeza nti okusoma kukumye. No baggalawo lwa bino biriwo naye ng'okusoma era tukyasoma era nga ne muvubuka munnange eyo gy'oli oba omwana omuteeyo gye kugamba nti Kalifa teyayonooneka bwonoonesi kuva mu ssomero okujja okubeera omuyimbi nayita mu prosesi zonna ebitabo ne mbisoma ate ne mala nenzija nenyimba. So njagala mbeera ekyokulabira kuba example eri muvubuka munnange eyo yonna gy'ali nti asobola okubeera nga si mwana wa mugagga asobola okubeera nga talina gya naye najja n'afuuka owakabi n'agaggawala n'abeera nga abagagga era n'abeera n'atuuka ku eyo level gy'obadde tosuubira. Zomuti bambajja mugwa ndeke mbeera omubaka wamwe. Alpha kiki kyakusikiriza okujja okwesimbawo nga MP wa Lubaga South? Kyansikiriza okwesimbawo nti mpulidde mu Lubaga nga ndaba sina ngeri gye nsobola kukikolamu ku busobozi okujjako nga nyingidde mu sisitemu eri gye bakyusiza amateeka netandika okubagamba nti kati ssente ze mwonoonera mu byamagye kubanga Uganda tewakyali lutalo lwaki bajeti egenda ku byamagye nyingi nnyo ngate Uganda tukyalina lutalo ezo ssente zisobola okubeera dayivati neziketalinga kugula ly'emirimu eri abavubuka kubanga lyerireese obuzibu era mu Lubaga South ensonga lwaki omuvubuka abavubuka baboda babattamu obuyongo klipu zatambula mwena muzirina. So mu mbeera eyo nze nja okutandika okubeera victim olw'okuba abavubuka bannange bandaba nti nze ninga ali mu mbeera ennungi ate bo bali mu mbeera ki embi. So nange nenzalawo neyambulula ebitiibwa byonna ebyobuyimbi nzijje ntobe nabo ntegeeze system nti abavubuka tebalina miki mirimu muleme kulaba nze Kalifa olw'okuba nti nze ndi muyimbi ndi successful ndowooze nti na buli muvubuka bw'atyo bw'ali no abavubuka abalala ate bo bali bubi nnyo. So nkoze nti okutegeeza system nti tewali mirimu ensonga lwaki ngende evaga ngamba kagende nsimbewo mu kino kino nesigenda kuba kukansala nesigenda kulwaki kubanga ebifo ebirala tebituukiriza ekyo kyenjagala. Njagala kubeera nga nkyusa etteeka nti lino weeri mu kuyimba tewali copyright oba copyright etteeka weeriri naye nga terikola